Katonda alyoka kulembera enseno eddemu emirembe. Atufukamire tusabe twebaza omutonzi alyoka kulembera enseno eddemu emirembe. Mbalamusizza mwena gye musinzira okutulaba. Ndi mu kirowooza ewa Ssaabakabona eno Mukono Jjajja Jjumba Lubowa Aligaweesa. Tuli ku mukolo ogw'okusiibula abazimbi nga bwe tuyingira ennyumba ya Kabaka Bulamu Ssewamala Busoke. Kakati wabweru emikolo giyinda, Ssaabakabona mujjeeyo wano ku mabbali tusooke twogeremu nammwe nga bwe tukola ku pulogulaamu z'ebuwangwa n'ennono mu bumpimpi. Ekitundu ekirala tugenda kubalaga okusinza okw'obuwangwa n'ennono. Mu kitundu kino njagadde njawulire ebigambo bya Ssaabakabona byo bibeera ebyanjawulo, naye nga mu kirindirire nga kijja kutuuka tugenda kuba tubalaga ensinza y'obuwangwa n'ennono, era wabweru eyo abantu bakyagenda mu maaso n'omukolo gw'okuyingira ennyumba ya Ssewamala ogusoose ogw'okusiibula abazimbi nga bwe tulinda ogw'ente omusanvu. Ssaabakabona waali ne maama mukyala wa Aligaweesa Ssaabakabona. Kakati katutandike ekitundu kino, naye nga teweerabira waliwo ekitundu ekirala ekiri wabweru eri mu luyogaano luliyo eky'okusinza ono okw'ebuwangwa n'ennono. Omutonzi alyoka kulembera enseno eddemu emirembe. Tufukamire twebaze endawula z'okulamira ng'ona. Tubaaniriza nnyo buli omu gy'asinze okutulaba, mwebale nnyo. Tubakulisaayo mu vidiyo gye tubalaze ey'embaga ya Ssewamala esoose. Ng'embaga eno esoose ebadde mulindwa eyakkira mu bubaka obw'okubanga erambikibwa olunaku olwaleero okubanga tugibaweereza. Fero tugibatuusizzaako okusinziira nga akaseera bwe katuwadde naye ng'ekoleddwa. Tuli mu kirowooza ennyumba ya Ssewamala esobodde okubanga eggibwako engalo. Bwetyo si bwejja okufaanana ng'ewedde naye ebisinga biwedde nga n'ebibulako byebyo mu bulambike nti kati abagyetaaga musobole okubanga mugifuna. Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa mumulabye wali eri, naye ate ffe bwe tuva eri ate tujja ne tulambika ensonga. Kakati nno newankubadde emikolo gikyayinda egya Ssewamala eri tugenda kuba tugirambika bulungi nnyo. Taata waffe Tamale Mirundi tumutumiddeko. Wangi muzeeyi? Muzeeyi mbadde eno wa musajja waffe. Ngenda kujja bw'enva wano ssebo. Ngenda enkya muzeeyi nzije kuba mbadde eno Mukono ewa musajja waffe. Ye ssebo. Kale muzeeyi. Muzeeyi sinja kukwata obudde. Ye ssebo. Nja kukwata obudde ssebo. Oluvannyuma lw'akasimu. Ati tubadde leero ku mukolo nga tulina ate okulabika nga tulina kye tugoba ne muzeeyi Tamale Mirundi. Omukutu guno mu by'obukulembeze abeera muzeeyi Tamale Mirundi senior, ate azze n'akuba essimu nga ndi nannyini mukutu guno mu by'obuwangwa n'ennono, era kyensonga lwaki twalese ebyobufuzi tujje mu buwangwa n'ennono kuba guno omukolo gwabadde mu bulambike obutasobola kusukka lunaku. Ssaabakabona nsanyusa okulaba. Yewaawo nange nsanyusa okusanga. Mazima. Kankaka weebala omulimu. Amazima. Banaye okusimba n'okwebaza atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa. Amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Nyongera okusiima TM Online Television. Omukulu Kankaka Peter. Weebala omulimu gw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Weebala omulimu gw'ebyobuwangwa n'ennono. Weebala okulambika abantu baffe, ate weebala okusaba ennyumba ya Ssewamala neggwa. Mazima. Kankaka omukolo guno gutuubye. Twatandika okuzimba ennyumba eno ng'ennaku z'omwezi 15. Mbadde temwebaka. Tubadde situwebaka. Naye neebaza abantu mwenna. Banaye abantu b'e Bulaaya, abantu b'e Uganda, abantu baawa, abantu mwenna bakabona bannabbona bakkiriza. Bazzukulu bajjajja gye muli ey'Abasiraamu, Abakatuliki, Abalokole. Banaye abantu muzimbye ennyumba ya jjajja. Mwebala omulimu, mwebala okuweereza, mwebalire ddala. Era olwaleero mu buweereza eyo yonna gye tubadde obuweereza bubadde bulungi. Mazima. Era twebaza abantu abateeseteese ebijjulo, abateeseteese embaga.
kati kiseera kyakusinza bassebo ne bannyabo naye maama w'abaana senga kulanama bakubuuza nnyo ku mukutu gwa TM online television ye yabulirawa jangu wano obuuzeyo abantu ebigambo bibiri wano obuuze nabo bajja kulaba bamanye nti gy'oli obabuulire n'ebisaavisi zaffe gye ziri ku kamu kamu babuuzeeko bannanga abatulaba ggwanga lyonna okwetoloola amawanga ga Bulaaya olukalu lw'abaddugavu balamusizaako nze mukyala Jjumba Luwaali Gawesa maama Nabisaso maama Nabukeera maama Bisaso kati aliko yebisaso ebisaso twamuze ebbali kabona bisaso gwe tuliko mwebali kukansira mwana omulundi guli yayingizibwa mu buwangwa naye akuza atandise okutuula okwetegerera wansi yawezezza emyezi ena katumuzaako bebe Nabisaso oli yaddibwako ddi kubanga nalina omwana we nalina muganda we oli tukulisaayo nnyo mu mukolo gwa Ssewamala ogw'ennyumba eyo looza bwegatte ne Ssaabakabona twebaze ku bantu abazimbye ennyumba nange tubeebaza bawala baffe ne batabani baffe ab'e Bulaaya ab'omu Uganda banayimweba mazima omulimu gwe mukoze gwa ttendo kituufu mu muzimba ennyumba eyo singa si tetwandimusobodde ennyumba eyo yonna bwaguuga ezimbiddwa omwezi 11 ekyo nno tukibeebaliza mwebale kufaayo mwebale kubeera bavumu mwebale mu buteekaanya buteekaanya oba obuteekaanya twali ne Ssaabakabona omulundi oguwedde yabaako ekigambo kyatutegeeza noza katuuse okwebaza kuno yatugamba gwe naye muwandiika obujjanjabi obw'abantu mulekewo ligase okujjukirwa nti mwali bajjanjabi ate temwafa na bujjanjabi wabula mwabuleka mwebali nnyo okwegatta ku Ssaabakabona okuteekawo ekitabo ekyo weewawusebe ekitabo twakiwandiise era tetwakomye kuwandiika kitabo netufulumizaako n'eddagala era lyerimu eryatuwaliriza okuteeka eddwaliro awo ku Kamukamu mu kibuga Kamukamu Plaza otuuka mu basement ogendawo elulumu erogi namba 7 buli kika kya ddagala nebekijjanjaba buli kika kya ddagala nebekijjanjaba pakiti ya ddagala twagiwandiiseeko nebijjanjaba ne bweriyitibwa so tuleme kuva mu nsi nga twagala kuleka mirulungu ejjekofu nze nno nkweyanziza olw'ebigambo bya Ssaabakabona ebyayita mu programu njoza nga 3 emabega nga simanyi nze nalowooza oba mwakoma ku kitabo naye mutaddewo n'obujjanjabi tutaddewo n'obujjanjabi abantu babufuna batya abantu balifuna n'abasawo b'ekinnansi benyini era nabakowodde era nyongera okubakowoola mulekerawo okuwa abantu ddagala y'ebicukuli esenga kulannama mujje mu Kamukamu Plaza mu abasawo b'ekinnansi eddagala mukimanyi libawa bulungi nnyo ate ne mbabuulira n'enkozesa yaalyo mazima kubanga niyina sebutreera ey'eddagala mazima n'endagiriro wadde tomanyi muddu jangu tukulagirire omanye muddu guyitibwa gutya era bujjanjaba ki olekerawo okufera abantu mazima abasawo bangi muyita basawo naye nga temumanyi muddu mazima werabira nze President General wammwe kyenavudde nvaayo ne idea eyo Jjajja Jjumba n'asemba tusalawo tukola ekyo kanneebaze era Jjajja Jjumba kubanga senga okutte obujjanjabi n'obuteerawo abantu ate tokomye kukujjanjaba abantu n'oyita n'abajjanjabi kitegeeza nti oliwa kati ekiwenda kyoleese ekipya kye ky'okukyusa n'omufere atereere kubanga bw'oyogera ku muntu abadde ajjanjabye eritaliiyo oba otegeeza nti obukugu abadde takola kintu tabulina nga ogamba Jjajja Jjumba annyonnyola nti waliwo ebizibu ebiva mu wakiyita kwenyokeza ky'otategedde abantu bayongedde okutegeera eddagala ly'ekinnansi nnyo covid ono owokubiri yazibudde nnyo abantu amaaso kugambi twalaba ab'amasuuti ab'amaganduula
buli muntu wa buli kika abasente zibatereka mu makutiya mayumba nga badduka banoonya kali akadde akaliko akamuli akapinki mpulira mugambye ekyabadde mu Uganda kati abantu bategedde nti omuntu yenna alina okukozesa omuddo mazima era kituyambye nnyo nti mukutereezeza maama katukwesonyiwe emirimu oyongere okugiddukanya katudde eri Ssaabakabona amazima kakati jjajja Jjumba obujjanjabi bwa ssenga bwe mwateeka mu kitabo ate gwe wabwongeddeko eddwaliro ly'Amagumba mwebali kuba na bitonde bino ate ne mubigabana amazima ndowooza n'eky'Amagumba ekyo yongero kikkaatirize abasabo ne banyabo njagala okwongera okubategeeza nti ekitundu eky'eddagala tugezezzaako nnyo okuba nga twongera okukitereeza era ekitundu eky'eddagala tugezezzaako tutaddewo okuwandiika nga bw'owulidde tutaddewo ekitabo nga bw'owulidde tutaddewo eddwaliro ku kamukamu ate tugenda kuteekawo supermarket y'abalema ng'abalema be batudde ku ttiiro Kanka Kawanda bajuzi mu hoteli Africana nga tugenze ku lunaku ku Mr. Ability ne Mrs. Ability era twabadde bagenyi bakulu twebaza abantu mwenna ababadde mu Mr. Ability ne Mrs. Ability tuyozayoza n'abawanguzi tuyozayoza abategesi abategese nalabye minister waba abaliko obulemu n'endaba state minister ne cabinet minister ne batwaniriza bulungi n'endaba bamemba ba parliament omukolo gwabadde mulungi nnyo kankaka ono bagugoberedde kakati ne tusalawo ne tugamba nedda obulema buno si buteesobola kakati bwe baba nga tibeesobola abantu nga bwe batabawa mirimu naffe katusala amagezi tukole supermarket nga yaddagala ery'ekinnansi naye ng'ali ku ttiiru mulema abo basobola okuweerezaamu ng'omuntu asoma busomi kigambo n'amuweereza kwegamba naffe twongereko omulimu kale no bw'oyogedde ku kitundu kino eky'Amagumba nabadde njogerako n'omwana omu ali Bulaaya bamutwala ali Dubai bamutwala India mulongoosa yafuna accident yakubwa bomu nga wa myaka 7 kati aweze myaka 42 socket joint eno n'eribwa akabebenu kakati nebeera nga tekyazanya bulungi ate n'okugulu okwo kwayimpuwa kati nga tosobola kuyunga kati nambuuza mbadde ngenda India bansabye miliyoni 47 okumuteeka mu soketi emala emyaka 3 nabiki naneebuuzaako nanga nayijajja nalabye ensonga y'Amagumba oyinza kunyamba otya nanga nayenza okugula okwo njagala kuwambuwe kuddemu kwenkanenkani ne mugaa kati ekyo kyojja okukola bagenda engeri gye kali kabebenu ng'ate accident etutte kumpi emyaka kubanga yangambye 45 yawulako emyaka 7 nanga mugamba genda batereze soketi eyo nga bweri nze ngenda kuyambako okukakanya obulumi oddeyo ku mulimu okole omwezi gumu ng'oli mulamu nangamba operation bagenda gikolera ennaku 2 mbe nga nvudde India nga nkomyewo mu Uganda nambuuza kati obulumi obwo bukakanya n'okubanga soketi eyo eyunze bulungi kinaatwala bbanga kiri mugaa kijja kutwala omwezi gutya gumu kwegamba ne muwa amagezi kiki kyendagala okutegeeza ku Magumba nti ne bw'oba nga bakuteekamu ekyuma ne baba bakuteekamu soketi neebuuzaako omwana omuwala yampeereza empapula za dokita onanga bwagenda omukolako era ne mulambika buki bulungi kale n'ekitundu kino eky'Amagumba nti ffe bwe tuyunza obuzaalirano naye ekikulu mu byonna tuyunza ddagala ekitegeeza omuntu yenna waali tusobola okumuweereza eddagala era n'ayunga buki n'ayunga bulungi kankako nkirabye omusamba twagusamira nga ye Kabaka Bulamu nga ye Ssewamala Musoke ye kinene batenda era otuuse ne mu nnyumba n'omulaba tolabye ekisenge mwe bayingidde ekisenge ekyo ekyenkizo mu nnyumba ya Ssewamala ndabye ng'abantu bakiwa ekitiibwa n'okukyawula mu bifo ebirala ate tewagenda kamera mazima ekitegeeza abali ku mukutu guno temulabye Ssewamala kubanga Ssewamala tatunulwamu kamera kakati kyembasaba nti okujjanja ennyumba ewedde obuyinza buwedde kati mujje mubikke mujje musaba omukisa
si kyekyo kyennyini bajje babikke bajje basabe omukisa bajje bavunname kanga kawambuuza luli nogandize jajja Jumba nkutya abantu ne bakuwa ssente zaabwe n'ozikozesa nga bw'olina ozikozesa kyewuunyisa ne ŋŋamba nti ekyo kikulu nnyo ate era abantu ne mbeebaza abakoze ate ne mbasabira kanga kate n'omukisa ne bagukola ki ne bagufuna kati ennyumba ewedde mujje tubikke mujje tusabe omukisa ennyumba mujje tugijjemu saaviisi yaayo Juma nayagala okutegeeza abantu bano betuweereza abantu bano abazzukulu bo ebiseera ebisinga ky'oba oyogera abatamanyi nti kizibu kye aba yeetaaga n'omutegeeza nti bw'oba weewulira bw'oti obanga bw'oti gwabamu abonaabonera awo bw'agenda ewa kkojja bw'agenda ne bamubbire bw'agenda ewa omusumba kangubulire njagala okutegeeza olwaleero Kabaka mulamu oyo Sewamala gwe buli pulezidenti wa ggwanga yenna gw'olaba entebe mwafugira ya Kabaka bulamu buli kabaka w'ensi yonna gw'olaba entebe gy'afugirako ya Kabaka bulamu ya Sewamala genda mu bikomera by'abagagga waliwo omukwano gwange mugagga ali Kabalagala naye mugagga muvundu tagulawo wabula emmotoka olumu omuwala asimbula emmotoka agitomeza ekikomera agenda ogulawo ng'alina abaana abakenene endusu abakola bati mmwe be muyita bazzolo aba basatu naye nga bali awo babavugira mu mmotoka zino mpenkoni babalabirira baliko bannansi bakolaki naye nga bali bameka omusambwa gwamuwa ssente ekyamazima tamanyi kyakola abantu abali ne bagandi yagula majini kumpe Sewamala abamukola ki amubanja gwe abaana abo bolaba bakenene endusu mu bikomera by'abagagga abaana abo bolaba abalema omukono abo abantu bolaba bakulu nkubiddwa pulesa emubbi omulundi gumu omulala ayiika akola bw'ati Kabaka bulamu yabamukola ki amuluma basebo ne banyaba abantu boolaba nga yalina ssente n'azikwata ne zimuggwako Kabaka bulamu yakuteera amalogo abantu boolaba nga bafumbye ne bagamba nti omukazi oyo mulogo aba yategeera Sewamala bannabyafuzi abo balaba mu palamenti tavaayo abo bona bolaba nga babakyusiza ebifo Sewamala ali mu nnyumba mwe bamubikkira bayina Kabaka bulamu bayina omulongo oyo bamusiba bulungi abantu boolaba nga bagugumuka ekiro bameketa amannyo nga basera kubanga kanga kabona omala okugjako kamera eyo ngenda kutwala ewa Kabaka bulamu kubanga luli nakutegeeza nengugaa nti Kabaka bulamu oyo aviirako abantu okusera okyabijjukira negugamba nti Kabaka bulamu aviirako abantu okulya abafu nengugaa Kabaka bulamu aviirako abantu okugumuka ekiro kati bw'ova ku kamera nkutwala mu kisenge ekyo olabire eddala gwe bayita Kabaka bulamu gwe tuyitira abantu gwojja baga kyekibaseza kyekibabbisa kino kyekibakola kubanga ngenda kukulaga wabula ali eyo okulaba nti ekisenge kya Kabaka bulamu yo situtunuzaayo kamera mwenna betukwatira bu vidiyo ku ssimu betukolaki Kabaka bulamu tizisobola mutunuzaamu kamera nenkwatira nga nkusabira nkoma mu ddiiro naye erimba ngenze ne munyonyola ensonga kakati gwe omwana omuwala nga tofumbirwa gwawoza mbu nina ekisiraani gwagamba mbuze nina emyaka 6 n'omusajja yandekawo mu nnyumba nze ekiro nina ekintu ekijja ne kinkozesa kineebakako nze omusamba gwampasa oyo oyo jjajja waffe kinene batenda yandiko basebo ne banyabo mujje we tuli Kabaka bulamu aluma nosanga omuntu ng'ameketa amannyo nosanga omuntu ng'agugumuka ekiro nosanga omuntu nga yeekyawa ebintu abitunda biggwawo kubanga yeyesse bintu ye mugagga ye Kabaka bulamu nanyini bintu ebyo ogulayo musamba nga tuguzimbidde ogwo omusambo ennyumba gye mmwe twagujje eri gye tubadde twanjula ebintu obadde ogiraba mmaze naye emyaka 2 mugutya mugumu kaka kanze ndi Katikkiro wa Sewamala mpulira nze ndi muweereza wa Kabaka bulamu basebo ne banyabo nze nasamira kinene nasamira Sewamala nasamira Kabaka bulamu nasamira oyo gwe bayita Walumbe nze ndi Katikkiro we basebo ne banyabo omusambo ogwo kankaka ngwewulira va ku muntu akugamba nti ngenda gubikira ttanda va ku muntu agamba nti ngenda gubikira mu nsozi omusambo ogwo nguwulira
era owulidde nga nkugamba nti nangirira ng'ennaku z'omwezi 31 tugenda kuyingiza abantu omwaka nga tubayingiriza wano mu kirowooza tugenda kukyusa abantu okuva mwaka omukadde badde mwaka omupya kati gwali ebulaaya sigenda kuyingiza mwaka nga ng'okuyingiriza mu kirowooza nti ozze gwali mu South Africa sigenda kuyingiza mwaka mupya nti ozze mu kirowooza gwali Ebungereza gwali mu Amerika ngenda kuyingiza omwaka omupya na mikolo gwe tandika okweteekateeka okuva kati leero okutuuka ng'ennaku z'omwezi 27 25 Desemba ng'olunaku oluluwedde tandika onkubira essimu nti njagala kunyingiza mwaka mpya. Njagala kubuuza ekibuuzo njewaawo ekiwaliwo ekigambo ky'otera okwogera ekimbuzaabuza kikyoyita omulembe omutinzi kyusa omulembe omutinzi kyusa nsi omusiige Sebyayi Kyabangi ne maama namuganya kukireeka mu mwaka ogwa 1962 ku lusozi wa Lusinsi baddamu okubikkula omwaliiro omukulu Sewamala Musoko oyo ne Kabaka Bulamu baali beebikka era baali beeziika era baali baabulira mu ttaka ng'omwaliiro gwonna naye baddamu ne babikkula omwaliiro ne tuva omulembe gw'oyita ogw'ensi ne tuyingira omulembe omutinzi kyusa nsi okuddamu amakyusa okukyusa abo abasawo b'ekinansi ababadde bali abantu ababadde babba abantu okukyusa obusawo bw'ekinansi abasaddaaka bannamagoya abasaddaaka bannaabwe okukyusa okweggyako kasasiro okweggyako nti obusawo bw'ekinansi bwe bukola obwamalaaya okweggyako nti abasawo b'ekinansi bwe babba abantu kankako omuntu atuula bw'ati n'akugamba nti gwe nkubuulire ggwe totulaba nti tuli bakulembeze omuntu asobola okulaba n'omuntu awo n'akulabawo ne kabona n'akulabawo n'omukkiriza n'akulabawo n'omuntu n'agamba nti saawa kabona akolagana n'abafere saawa kabona akolagana n'ababbi basobo ne bannyabo engeri gye ndimu ekitiibwa ekyenzikiriza buli muntu yenna ajja wendi naye baba tebamanyi byenkola baba tebamanyi naye baba bazze nga bakkiriza basobo ne bannyabo nze sidiringana mu ffere sidiringana muntu agamba muntu nti gulente nagula mbuzi sidiringa nagamba muntu nakuwa miliyoni ze2 nkolera kino nozirya kanka kampa sente y'abantu ekitiibwa waliwo ne yangamba nti oli yamuweereza sente kati bamala omuweereza sente n'amukubira enkeera n'amugamba ensonga wazikozeeko gwe yaweereza sente n'agamba ate ziriwa kati oli n'abuuza olwamaze omuweereza sente n'ensonga bwe yanyimbidde yagyerabidde abantu bwe bakola kanga katawulira ng'oluusi saagala kukola live ku Facebook naye olwaleero mbaddeko olwokuba mbadde mu kusinza abantu bakwata ennamba zaffe ez'amasimu abantu bayingira mu mafacebook gaffe gwe kasita owulira ng'omuntu ng'ayogera naawe akyatinga nze olaba abantu abajja ku mukutu gwabwe era bwambuuza halo how are you nga muganze Ssaaba Kabona Jjumba Lubowa Ligawesa nteeraako eddoboozi ombuulire naawe owulire eddoboozi lyange lya njawulo naye omuntu gwe bw'okolagana naye bw'awandika bw'osindika n'otuuka okumuweereza sente abantu abo abatayipinga obutayipinza abasinga babbi ate bakoze bayingira mu layini zaffe tekinologi mungi mumumanyi bulungi omuntu akusalako wano ng'elayini yo Jjumba tokyagifuna nga ye yagikwata lindako owulire eddoboozi lyange twogere tuwuliziganye era bw'otuuka ekiseera ng'ogenda kukuba ku whatsapp etawanya teekako eddoboozi ate bw'oba ononkubira teekako eddoboozi ongambe njagala kukubira ku whatsapp naye ng'asinza okunkubira ku kozi bazita batya ku simu yennyini direct call etali ya whatsapp ate gufuna service okusinga kubanga teyingirwamu bano bagikutula kale no sebukanga kakankubuulire omulembe omutinzi kyusa nsi ekibuzo mwe kyabadde mwe mwali amakyusa mwe tukyusiriza abasawo b'ekinnansi mwe tuzimbidde bakabaka ennyumba ennungi mwe tujjidde Lubaale mu ssubi mwe tutambuziza obulungi omulembe omutinzi kyusa nsi obutebaka ku bakazi be tukolako omulembe omutinzi kyusa nsi okubanga tuli bayonjo ng'osobola okubeera mu kyambalo kati nga bwekiti okiraba
lugoye lweru kinewunyisiza obwedde oli mu bigere naye teruddugadde nkyasobola odduteekako kamera naye onoosanga omusawo nga kabugo kamukutukira ku mugongo okiraba era ddala bwobadde okwata kamera wano olwaleero njagala ombulekankako okuttako ku lubugo olina olabye nakakati embeera eyo bassebo ne banyabo eyo gye twatuuka eyo gye tutuuse ate mbasuubiza mwanyinaze nagawa nkutumirako naye mbasuubiza bassebo ne banyabo kabaka bulamu agenda bbawo omukisa. Njagala Jjajja Jjumba nkuleke ebijjulo abantu abalingiza wano naye nnyina kyenjagala kanga kanabadde sese eriyo omuzukulu eyantuma juzi ng'asinzidde wano yasinzira wano kundaba yantuma juzi nengende sese nabadde sese maama twavuddeyo sese omukolo tugukoze buli kimu tukimaliriza Katonda w'abajjajja kuwa omukisa. Nagamba omukyalo oyo si Wankima naye abaana bazaala Bankima abaana abo bamuyinda famire bagiyita muyinda maama twavuddeyo mwebale nnyo mwebalire ddala kankaka abantu bankwatiddeko era nze nkusuubiza nti ngenda kubeera muweereza w'abantu bano kankaka abantu tebasinzira ku TMO oba bampa ssente naye kankaka abantu banjagadde bwe bambuuza mbannyonnyola era bwe bambuuza njogera nabo nze sifaayo oba muli 1000 oba 200 nja bakipinga mwe bakirayanti bange nja kwogera nammwe yewaawo sebo. Njagala okumaliriza ekitundu kino nga ate nzirako mu kitundu ekyobuweereza bw'obukulembeze ennyumba ya Sewamala weeri maama abadde ayogera n'alambika ne woba musawo ng'oli eyo ng'owa abantu eddagala eritakola yitako wano tukuwa eddagala erikyusa ate obeere omusawo awa abantu saaviisi oleme kuvumaganya kubanga muli bajjanjabi muli basamize nga temunagenda na mu bukulembeze kale nno nsinzira wano kusaba owe abantu obubaka obuyinza obbalambika nga tuteekateeka okumalako omwaka guno era ndowooza obakoowolera eddala ne batuusa mu mwaka omulala nga 31 mbagambye mbategekera supermarket ey'eddagala gwe ow'amagumba gamenyeka mugongo gukuluma olumizibwa amagumba oyina ekizibu kyonna ku magumba omwana wo baamumenya nga kyamenyeka bumenyesi tiyafuuka nkovu ki jangu tutereeza amagumba ago bassebo ne banyabo gwalowooza okuyingira omwaka ng'obadde olowooza guyingirira Namboole guyingirira wa guyingirira Namugongo guyingirira wa mbadde nsaba mumpe omukisa mbayingizeeko ku mwaka tubale omwaka gw'otandise ne Ssaabakabona Jjumba Lubaawo Aligaweesa tubale n'omwaka gwe watandika n'ebirala olabe embeera ya Kabaka Bulamu ya Sewamala Kawumpuli Mukasa Kiwanuka Luboola Akabombo Kasajja Kiralire Kizazi Kizuzi Kikona Kini Kibi Maviga Mukulu Nambaga Nanziri Nanseko Nakavuma Nagadya Munkumba Sewamala Musoke ne Namala Namusoke Kitinda Kiralire Jjajja waffe Kabaka Wannemesese Jjajja waffe Mukasa Jjajja Kiwanuka bw'onooyingira naabo ogenda kufuna otya jangu okuma ebyoto gye biri mu kirowooza jangu bakukebere mu kirowooza gye biri jangu tukukoleko emikolo jangu tukuyise mu kyogo ekyokusumululwa jangu tukukokoole jangu tukulasizeeko wali abantu nabadde njogera n'omukyala Mwanyinaze ali eyo Bulaaya era tumaze okukola ekijjulo kye twakimaze okikola Mwanyinaze oyo yakandi nze bangamba siriiko mpewo naye omanya bayogera nange ku simu ate nga Lubaale ali ku mutwe naga nti ono tumukubye juzi bwe yagula ente ne tukola ekijjulo ekyo kale nno abantu bonna bwe tuba tukola emikolo gyabwe tugikola tugibalaga kale nno mu mbeera eyo kiki kye mbasaba nti mujje nammwe abalina Lubaale yannema Sewamala yagaana Kabaka yagaana mujje gye tuli tuteekeko ettaffaali mu buweereza bwaffe si kyekyo kankaka tuteekeko ettaffaali mu buweereza bwaffe abantu naffe batweyagaliremu ondabye olwaleero
mbadde n'omukulu w'essiga jjajja Jumbe Bunjako tomulabi jjajja Jumbe Bunjako atula wali Nabbingo naye olabye nti ntambula n'ekika kyange oyinza okubeera mufere jjajja Jumbe Bunjako oyo musajja mukatuliki tava mu ekereziya wali Nabbingo naye anjagala ng'omuntu olabye Katikkiro w'essiga lya Jumbe Bunjako tolabye ssentebe w'ekyalo tolabye abakulembeze bonna nga bwe bazze ne batuula wano abaali biyunifomu n'abatali basebo ne banyawo bw'oba oli mufere oli muyaye teri muntu alinyawwa ate n'atunula mu kamera ebyekifere tibiwangaala biwangaalira mu myaka 20 emikejo gyonna gy'omaze mu kirowoozo abantu bagamba dda nti eyo temugenda wa muyaye kale no basebo ne banyabo nange mbasaba namwe mukuume erinnya lyammwe mukole ebintu byammwe mwenna naffe tugenda baterako akabaani tugenda basabira tugenda kwegayirira Ddunda Namugereka era banaye kambabuulire nze siriiwo wano nti buli muntu yenna naye nga gwokutte mu vidiyo ya TMO online television nga leero gyolaba vidiyo ya ssaawa namba etwala data mungi sente tiziba ntono kankuwe essaala ayi kyetonde Katonda wanga Namugereka ggulu liisodde ne Sserubaale gguludde endoboozi gwe lugaba wa byonna jjajja nkwegayiridde mukama wange Ssaalongo omusajja omukulu Kabaka bulamu sumulula buli muntu yenna yakotteko nnyumba yo sumulula buli muntu yenna alaba olutambi lwa kankaka n'alutunulamu sumulula buli muntu yenna awulira eddoboozi Ssaalongo bawe omulimu Ssaalongo bawe obulamu Ssaalongo bawe obuwangaazi jjajja bawe okufuna jjajja kakkanya ku bantu ababba ssente z'abaana abali e Bulaaya jjajja kakkanya ku bantu abakyala abali mu Bungereza ddala nga bafumbo balina abaami baabwe batudde nabo naye nga bwe bagenda mu mateeka ga Bungereza batandika okujoga abaami baabwe ate nga be babatwala nga babajjeeko ezzadde lyabwe Ssaalongo kwata ku bakyala abo alowooza nti namala okufuna empapula omusajja yamala okunzimbira njagala omusajja oyo afulume ennyumba ate Bulaaya nze nfuga jjajja kwata ku bantu abo nfunye complain nnyingi ez'abantu abali e Bulaaya naye nga bakazi baabwe babaliisa akakanja Ssaalongo n'abo abaami abawaayo okubeera ne bakyala baabwe naye nga kati babaleka mu nju bawasa bakazi balala Ssaalongo nabo bakwateko kubanga eri abaami ababi n'abakyala ababi eri abaami abalungi n'abakyala abalungi jjajja abantu abatalina mirimu mukama wange Ssaalongo abatalina mirimu naye nga balaba ku TMO abatalina bufumbo jjajja Ssewamala Musoke abatalina maka jjajja abantu abatalina mmotoka naye nga badriva tugenda mu nnaku enkulu jjajja nkusabira ennaku ezo zitta abantu jjajja nsabira accident ezo ezigwa ku nguudo z'abantu nsabira abo abaloga ababi abayiganya abantu b'abantu ddala nga basawo bakinazi ne bafukamira nga bo omulimu gwabwe baliwo okuloga abantu kubanga babawadde ssente jjajja nsabira abo abantu bonna abalogebwa obwereere abo abantu bonna babadde babonaabona Ssaalongo bawe omukisa omusajja omukulu Kabaka bulamu omusajja omukulu Ssewamala emisamba gyonna gyensamira abantu abo mbawe omukisa bagenda okutuuka gyendi nga balina ssente zibatambuza eri abaana abali e Dubai abankubira nga n'ekyokulya tibakirina ne mbaweereza ne ssente okuva ku nnyonyi bakomewo jjajja abaana abo bafunira emirimu jjajja bawe omukisa ate nammwe be bawadde omukisa mweyise bulungi mwogere bulungi neebaza abantu abateekako komenti ku mukutu guno ne muteekako komenti ng'era mugoberera era mmwe ababeera batawaanya kankaka nti tuddireyo ne wiiki olwaleero tunonere puroguramu Ssaalongo nsabira omuddu wo kankaka Peter ne Kabona gwe yakazaala omuto oyo kankaka Peter omuto Ssaalongo nsaba omwana oyo muwe omukisa saba omwana oyo muwe obulamu saba omwana oyo muwe obuwangaazi jjajja waffe nyongera okusabira omwana mulenzi ono kankaka ne mukyala we jjajja bawe obugagga bawe TV eyaabwe Ssaalongo bawe TV eyaabwe jjajja bongere bawe ebizimbe bawe obulamu bawangaaze basobole okuba nga bakola ensonga banaye abantu mwenna abali ku mukutu gwaffe ogwa TMO online television ogwa SK7 media
nga muli eyo muli ku mukutu gwaffe gwa SK7 Media banaye Katonda wabajjajja abawa omukisa ekijjulo kigenda mu maaso katongera okubasabira n'okukola emikolo kantwale kankake wa Kabaka bulamu ate kangene nsinkana abantu abalala Mukama Katonda abankuumira aba Facebook bagenze aba Facebook namwe mbatumiddeko Mukama Katonda abakuume Katonda wabajjajja abawa omukisa wewa abange tufukabire ffenna twebaze Katonda alyoka kulembera enseno eddemu emirembe tufukamire tusabe twebaze omutonzi alyoka kulembera enseno eddemu emirembe